omuyimbi King Saha asaba okuludde video munange eside eno nkufa ate laba munange engeri gye bakozeemu challenge ne mwana muwala munange ate Spice Dana ekutte akati ku mikutu egy'enjawulo munange eside eno era nga ngenda kubeera nga ate nga nkubuulyako munange ku muyimbi King Saha ate eside eno kw'ossa ate n'omuwala munange ate Spice Diana era nga munange jjukira nti no King Saha yavaayoko wali n'atugamba nti n'oluyimba lwe luno lukwata munange oba lukwata ku ebyo munange ate enjawukana munange ate mu bufumbo eside eno ku luyimba luno munange nkufa ennaku zino munange ate olukutte abantu ku mitima eside eno era nga boolaba munange omukyala babadde nga bakyankalanye wali ne mwana mulenzi munange ate King Saha wali omukyala amugamba nti no fuluma King Saha munange ng'ali eno bambi ali mukwata ate ensawo munange agende omukyala nayisa munange engoye waggulu nazimukasukira paka wansi era nga boolaba akatambyako ye video nno mwana mulenzi munange ate gyasetinze omuyimbi King Saha eside eno kale mama kangende bwekyo munange ate bwagisetinze era nga tutegeezezza wali kw'ossa n'obwo obubaka munange bw'ataddeko wali ku mukutu gwe munange ate ku Facebook kw'ossa ate n'emikutu emirala ate nga ku side y'emu munange era challenge ebadde kutta akati era nga bw'ogiraba bannange Spice Dana yeekoze ebintu bannange wali mu challenge muganda wange challenge trades kye bayita okutredinga ku mukutu ogwa TikTok munange oluno oluyimba lwo bannange nkufa ate munange King Saha lwaleese munange side eno lukutte abantu omubabiro era nga kansooke nkusampolinga muko munange ate ku challenge eno era nga boolabaawo ngenda kubeera nga ngikulekera maaso eyo ngenda kubeera nga nkolekera challenge eno ate maaso eyo wabula kyolina okukola kusubscribinga kulikinga ate wali kibeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwe kiti What?